Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye lunaku olwaleero ng'ono mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform era nga amyuka Joel Ssenyonyo mbaka w'e Nakawa. Olwaleero twagala twogera ensonga eziri mu ggwanga Uganda ezibadde zoogerwa ku kibiina kya National Unity Platform era nga twagala omuganda waffe ono Waiswa Mufumbiro azittaanye. Anti zibadde byogerwa nti National Unity Platform eri mu kukozesa Erias Lukwago Lord Mayor Kano Dr. Kiza Besigye n'abalala okugula ekibiina kya FDC okukiza mu National Unity Platform. Era nga bagamba babaweereddwa ssente nnyingi nnyo mudidi munene gwe bawadde Kano Dr. Kiza Besigye ne Lord Mayor Erias Lukwago okulaba nga babaguza ekibiina kya FDC. Bino yayogeddwa omukulu Nandala Mafaabi. Era nga bagamba emivuyo gyonna egiri mu Forum for Democratic Change Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine President ne Kano Dr. Kiza Besigye be bali emabega w'emivuyo gino be bakumamu be mu kusunda be bakuseesaamu kasunda bus okulaba ng'ekibiina kino kisaanawo. Kati twagala muganda waffe Waiswa Mufumbiro abitugambe kituufu ekibiina kya National Unity Platform kyaguze ekibiina kya Forum for Democratic Change ensimbi zabadde mmeka diiru yabadde etya byawedde etya. Kano Dr. Kiza Besigye yakibaguzizza Lord Mayor Erias Lukwago ani oba ebyogerwa bikyamu si bituufu tebiriyo bintu babasibako matugambuzi kubaliisango. Kale nsaba mumutegatteko tugende maaso ne Waiswa Mufumbiro abitugambe ebigenda maaso mu ggwanga Uganda baeddala ekibiina kya Forum for Democratic Change obuvuyo obuliyo National Unity Platform yebukumamu omuliro. Era lwaki National Unity Platform ekuma omuliro mu kibiina kya Forum for Democratic Change okulaba ng'ekisaanyaawo. Alex ojja kuba togoberera nsonga bw'ogamba nti tulina omukono okutabula mbuziza mulina omukono anti nze kati gwe bw'obuuza mama nsigwe obuuza obuuliza bali kati era nange bwe mbanziramu ffe tugamba bali kakati nze kanjogere eri bali kituufu oba olimba era oba tolaba nsonga bw'ovaayo n'ogamba nti tulina omukono era ekibiina kya FDC baagala kiguza NUP oludda olumu bwe lugamba ekisooka kisa kya Mukama nti NUP ey'emyaka 2 ate esobola okugula ekibiina ekiwangadde nga tekibadde kitambuza ensonga ekibadde mu kalulu okumala emirundi egisuka 3 egisuka emirundi 3 kuva 2015 paka kati bw'oŋŋamba nti ekibiina ekyo kirowooza nti kirina kugulibwa kibiina ekyakolebwa emyezi emitono ennyo emabega then kitegeeza ekibiina kino kyankizo nnyo era kyanjawulo mu byobufuzi bya Uganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri tuleme kuwuddisa bannayuganda ku nsonga eri mu ddiiro. Nsonga ki? Mwami Ssemujjuŋŋanda Ibrahim munnamawulire. Yes. Abadde ate nga munnamawulire investigative journalist atunuulira ensonga nazekenneenya nakkirira wansi mu zo amanyi okunoonya n'okusima ensonga ebuziba. Okay? Ate nga si wajjo yatendekebwa abamu kubasinga okuba abakugu mu byamawulire na practicinga. Okay? Naga practicinga okumala ebbanga nga ta practicinga kunoonyereza mawulire ga bulijjo naye a practicinga okunoonyereza amawulire aga palamenti ag'ebyobufuzi ne gabannabyabufuzi enneeyisa yaabwe n'enkola yaabwe ey'emirimu. Okay? Abadde mu palamenti emyaka 10 ebisanja kati tali mu kyakusatu. Okay? Si wa bulijjo ye mwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change emyaka 8 akugambye nti essente zajja mu kibiina ye programu eyo gy'obadde otaddeko bwe yali ku CBS tusobola okugifuna. Akugambye nti baweereza ssente zisuka 7 billion ng'essente zino zijja mu kibiina kya FDC okulwanisa Kyagulanyi Robert Sentamu omwagalwa w'abangi generational vision bearer
n'ekibiina kya National Unity Platform ekyali tekiweza na myezi 2 billion 7 zijja okulwanyisa ziweebwa ekibiina ekibadde buli lunaku nga kyekikulembedde omumuli okumamulako nakyemalira 7 billion over 7 billion gwe kankubulire ayogere ebyo esente akugamba ebyo ye mwogezi w'ekibiina kya myaka 8 era mu ngeri y'emu nga munnamawulire omukukuutivu siwa bulijjo tosobola muteeka ku minzaani ya bulijjo ne wavaayo sekretary general soka owulirize nga tonagenda wa secretary general mugati gwa bata munyagwa eyali omubaka wa parliament owa FDC okay yali meya Wakawempe ku tiketi ya SDP muvubuka wa kibuga ddala ebyesente tabiyize eggulo munyagwa bw'oyogera sente omuzannyo gwazo taziyize eggulo azimanyi kubanga biliyoni agikutteko agimanyi nze munyagwa gwe mmanyi omusajja wange munyagwa gwe nkola ki bw'akunyumiza sente n'enjuza gye baaziyuzaamu because this is criminal ebiri byetwogerako si byakusaaga kubanga abantu babitutte ng'amawulire aga bulijjo because you're trading public trust. So this is not something we should look at the periphery. Alaba sente nga evidence nti Patrick Amuriat ate sente zino zijja mu COVID-19 zijja ennaku z'omwezi nga 5 October 2020 ennaku zo in fact zijja before 5 October kuba 5 October bakola withdraw egende wa Dr. Kanokiza Besigye Kasangati naye afuneko asuubira bamugamba zijja 5 batusabisa omwana atusabisa 3 enkola ya sente zitalina accountability because bino bye biri ku record as of now tugenda kuwumulamu esente zino gwe zoowulira buli kyalo mu parish development model buli kyalo bakiwe miliyoni 17 bagenda kulinyisa okay ziba 17 parish ye bagenda okuwa 10 10 meka 17 bano bafunye sente za byalo bimeka nga tugenda mu kuwumulamu pate yemu erina sekretary general waayo yagamba nti ensimbi ezoogerwako tazimanyi ate izo zimanya naye ekyokubiri agamba Semujju ne banne Besigye ne Lukwago baagala kutwala kibiina mu nuupu nekibanga kyabatwalidde emyaka 3 tukomawo tova ku telefayina eyaffe tukyali ne Alex Waiswa Mufumbiro ng'ono amyuka mwogezi wa National Unity Platform musomo gw'ennono n'obuwangwa gwateekeddwa bajjajja n'abataka b'obusolya era nga ali mu kuttaanya ensonga ez'enjawulo ku ebyo ebigambibwa nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kyaguziddwa oba kyatunziddwa National Unity Platform nga Dr. Kizza Besigye nga ali wamu ne Ibrahim Ssemujju Nganda ali wamu nga ali wamu ne Kano Dr. Kizza Besigye ekibiina kino bakitunze mu National Unity Platform bakiguzizza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ati tuli ne muganda waffe omwogezi oba omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino Alex Waiswa Mufumbiro abitugambye. Alex Waiswa ekituufu ekibiina mwakiguze enunula okay yensonga sente tezali it was not ne secretary general it was agamba wakiro kuka ejembe anti kubanga ye nga nupu tuteefu disi kubanga ye ekikolwa first of all actes reus yali mu kikolwa ebikolwa actes reus ebikolwa mens rea gwe kasogera masolo abadde bavuma NUP yavumwa ekituufu obukulembeze bwe FDC namwe mwavumako kubanga kati sente zikwatiddwa munda mwenyini bakugamba kubanga ffe ekizibu kye tulina ffe tetukirizibwa kwedefendinga ekituufu bwe tuvumwa tetulina kuddamu kuba bwe tuddamu amaloboozi gaffe gaba ga waggulu nnyo
era ne balowooza nti musukiriza ffe tuvudde musukawe mwandiko ye challenge tuyina as a generation nti ffe people think we are immortal amplifying nnyo because we are always ffe tuli focused mu kujjako nakyemalira and we knew we are going to go a bumpy road naye ekiri ekisinga okubeera ekikulu mweno terrain kuba zino sente zimaze emyaka kati 3 bazigaba mu covid-19 abantu bwe babeerera nga tebalinamu wadde 10 politicians twali tukuŋŋanyawo okukuŋŋanya elite politicians were surviving on taxpayers money for the murder of Kyagulanyi, for the collapse of NUP kubanga NUP are going through sinti byaggwa because bino biwulira 3 years down the road tubadde tujja wano buli kiseera namwe mwankyazaako nga mumbuuza lwaki tetukolagana na bibiina bino kuba mali mulina okukwatagana wamu okusobola okutambula obulungi bwe tubiwandiikira ebbaluwa ezatuddirwamu waziraba okay nga fera tukakkanye tugamba kubanga ensonga ffenna gye tulina as a generation neyatusazisaawo nti Kyagulanyi kati tuli vindicated by time because as a generation we rose up, we got our rasta, we told him cut off the dread, we gave him the public trust, he has kept the public trust. Ate byatugambye bituukiridde mu campaign eyo yennyini nga tenabaawo yatugamba nti Museveni was going to have the most expensive campaign in the history of his being. Bw'okitikinga olwaleero ku ssente z'owulira ezatwalibwa abali mu celebrity life babuchaman olwaleero abakaaba ezatwalibwa abapromota ezatwalibwa all in the name of killing the idea of change and a new Uganda. Kakati ne tuba wano olwaleero nti bakomanda b'olutabaalo ab'olujegerero enkyukakyuka bakomanda abaluyina nti bakeera ku makya komanda w'e Budadiri ne bamuwa ekisawo komanda we Soloti ne bamuwa ekisawo komanda we Ivunamba ne bamuwa ekisawo bakomanda against the war. Kakati tosobola kulowooza kuba bannayuganda amawulire gano n'essaawa ze gajjiddemu yeeraliikiriza nga tuli ku lutalo tuluvuunuka kuba wali tuyiseewo era yeeyigera okweraliikiriza bweti mu ebyo abantu 54 mu kusaaga kati kwe twagala okutwala dati nti kino kya bulijjo tugaana okukiddi 54 people were murdered. Why were we not told that exchanges of bags of money had exchanged mu 2020? Obulaminga akugambye leero nkugamba kubanga bikyagenda mu maaso abantu ne bakwatibwa ne batwalibwa mu general court martial. Okay, ne batwalibwa mu general court martial because this is criminality of the highest order against humanity. Sibya kugamba nti tubikwate nti tusagise ensi nti kati NUP nti kati because the dictator is fully playing in the economy of our country, messing it up. Abantu abali trusted ne public trust bagitradinga. Njagala okweyambisa ebigambo byonyini byoyogedde nga tuladde ku ntandiko wantegezeza nti bwe kibanga NUP esobola okuba nti ku ssaawa ya leero esobola okusika ekibiina ky'FDC kidde ku ludda lwayo kitegeeza nti NUP y'amaanyi efunye success mu bbanga ettono ennyo era bwe kiba nga pate nga FDC ebadde ey'amaanyi okumala ebbanga eddene omukulu gw'oyogeddeko aliredde okukozesa Waiswa Mufumbiro myuka mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform omukulu Joel Senyonyi gwe tuli naye nga atanye ensonga ategeeza nti ssente empitirivu ezaweebwa ekibiina kya Forum for Democratic Change zaali za kusaanyawo idea ya Kyagulanyi, zaali za kutta maanyi ga Kyagulanyi, zaali za kuyimiriza Kyagulanyi, zaali za kulemesa Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine okulaba nga tagenda maaso ne idea ye ey'okuggyako Mwami Museveni. Era ng'ensimbi zino zaweebwa abakungu mu kibiina kya Forum for Democratic Change. Abakungu bana ensimbi zino ne bazirya era omulimu badde bagukola bulungi. Akuwadde ebyokulabirako nti wabaddewo okuvuma ekibiina kya National Unity Platform okuvuma omukulembeze wakyo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga bano bennyini abaweebwa ensimbi badde bakola ebintu bino. Kale tukyagenda maaso ne Alex Waiswa Mufumbiro ng'agezaako okunnyonnyola oba okutematema ensonga ku kino ekibadde ekigambibwa nti National Unity Platform
yawaddeyo omusimbi mungi okugula ekibiina kya Forum for Democratic Change. Alex Waiswa Mufumbiro saliredde yakozesa tosuubira nti naye akaseera kayinza okutuuka kye yakola mu FDC n'akikola mu NUP nammwe n'aleeta ne tuwulira ebisawo ebisala either ekimu nga kikuttewo kiranga kikuttewa mulala nekiranga kikuttewa mulala n'akola the same ewange tekiyinza kukwatayo basajja bano nga babadde b'amaanyi anti kanziremu ewange tekisobola naye akimanyi bwetutunuulira Soroti region netutunuulira Eastern region commander in chief wa Eastern abadde Nandala Mafari gweyogerako ku sawa era yakomandinga okulemesa NUP mu Eastern bw'abanga yikisawo kyayingira ewuwe bwe kibanga kyayingira ewuwe yakomandinga ye yasitula si bigambo byange anti yetugamba nze njagala understanding bwe kiba kyatuuka ewuwe so anti that is why bannayuganda kati tebakyali bali aba bulijjo olwaleero baleeta omukulembeze w'omugigi gwabwe eyajja n'atusobozesa okulaba nti na buli muntu wa bulijjo yalaba nti wano waliwo ebigenda mu maaso ebitali bya bulijjo ku bantu abaali bazze nga baleese meseji y'olujegere olukutula obwannakyemaliro obuwambye wano waliwo abali mu kuwerekera omusambwa era olwaleero byolaba gwe tolina kubyewuunya ensonga lwaki ffe twakeera ku makya as a generation ne tugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuliko kubanga waliwo ebyali bitandise obubonero Mukama bwe yali atulaze nti eby'omununuzi bituuse omutuufu yono kyobola twagamba bya ddala ebyaddala bye twakugamba byalimu abantu okufa nga abalala basasulwa era ne mu kibiina ekya National Unity Platform mu bunafu bw'abantu kubanga olwaleero bw'obanga olina omuntu nga kankozese ono omusajja omugenzi ow'Erwenge he's a doctor obugenzi kigambo he's a doctor obugenzi tutegeeza yakutegeeza omuntu eyagenze se yafudde eyafa batakyali mu nsi nga takyassa yafa mu byobufuzi yafa tuli mu yafa gwe manya nti mugenzi omugenzi he's a doctor omugenzi relating to the rate he's a doctor oba was a doctor he's a doctor he's a doctor agamba he's a doctor he's an elite bw'aba agamba akyali mulamu tana bakufa health aba olowooza nti abimanyi ne bajja ne bamuwa public trust naloza asogitradinga in exchange of abo ate abazanyisa health kakati nga tuli ku nsonga eyo gye twogeddeko bw'oba gobadde ogamba gwentegedde Dr. Kagabo yagamba bw'ati yalaba omusana ate ewammwe akyagenda mu maaso n'okulaga abantu bangi omusana suni ajja kulangirira abasaze ddyo ne bagenda naye kati olaba ffe bali balina emmundu okitegedde ffe tulina abantu naye era we mutuweera credit bannayuganda ffe bamugamba nti tuli babi nnyo gwali otuwuliddeko nga tukedde ku makya ne tugamba abawagizi baffe abatono ab'Erwengo nti Kagabo tasala nti ennyumba ye mujooke kwabe bamulonda wali owuliddeko nga tugambye nti abalonzi aba NUP musonyiwe mwoke ennyumba ya Kagabo wali otuwuliddeko naye bangambako nti mwali mumutemeteme wali okiwuliddeko nga tukyogera yate mukyogera kuba ffe si ffe oyo nti temumukkiriza kuddamu kuba wammwe nga be bamulonda nti mumuboole anti kyenkugamba ffe kubanga bamulonda mu trust era temukyogera era tetukyogera wa munaakyogera mujja kuba mutuukiriza kyebalowooza kyetubagala tukole era ne tuba n'abagezi ekimala mu bwongo mu kulamula kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne tutamumalirako budde naye ne tutambuza abantu ba National Unity Platform abantu kuba ensonga ffe gye tuyimiriddeko bwe buweereza amalwaliro amalungi so abantu kyenjagala otegeere ffe ffenna nange obuvunaanyizibwa bwe tusitudde si bwaffe tuli just custodians of leadership obw'ekiseera ekigere okutuusa bannayuganda
mukukutula enjegere z'obuwambe ez'obwannakyemalira. Ekyo kye kiyinza okubalemesa okukkiriza ekyatuuka ku bali okutuuka ku mmwe. Bali abantu bonna abasinga ensonga lwaki baatuuka ne ku level ey'ogamba nti kati batule ku sowaani yemu ne nakyemalira, kubanga abamu baatendewalirwa ne balowooza nti abaliwo bawaiswa tebasaanidde. Tulaba DP yo yakola endagaano ey'olwatu. Si ndagaano nejjo omukulu bamwaniriza mu butongole. Era ffe twajja ne tubagamba nti oyo kati wa NRM nalizayininga okuva mu Democratic Party emyezi 8 mu maaso. Ng'otaza okubitegeera nti agenda. Nga mbalabye ng'enzanya ya kono ate nga twali tugambye nti tuli badyo. Bakuba baguyingiza wa kuteesa, bakuba baguyingiza wa ne manya. Kuba buli omu omuntu ng'asazeewo okulaba ebiriwo aba asobola okulaba ebiriwo. Bw'aba omuntu ali ku level ya Nandala yagulwa, gwe naawe weekube mu ttooki ewo ogambe nti ani amufaanana ayinza okuba nga naye yagulwa. Be bali nti abantu bali okutya okwo kwe mbadde nkubuuza wekituukira ku oyo gw'ogambye nti baamugula. DP okuva mu gyenkaaga ku ssaawa yayo omukulembeze wa DP ali eri. FDC ekibaddeyo okirabye. Twalina wano Federal Alliance yali agikulembera. Oli abuuza bano abatuwadde essuubi leero ba Alex Mufumbiro nga bakulemberwamu mukama waabwe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'anaayitawo akabanga katono nnyo tekigenda kubeera kyekimu. Ekisooka ffe tetutunda trust yaffe. Tukyagenda maaso ne nsonga nga bwe zitambula era nga bwe ziri mu ggwanga. Tuline Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform era nga agezaako okuttaanya ensonga nga bwe ziri mu ggwanga lya Uganda. Ebiriwo ebyogerwa nti ekibiina kya National Unity Platform kyagula ekibiina kya Forum for Democratic Change ne kikiwa ensimbi mpitirivu era nga mulimu gwa kibiina kya National Unity Platform okutyoboola oba okusaanyaawo ekibiina kino ekya Forum for Democratic Change. Kati Alex Waiswa Mufumbiro atema ensonga, ayongera otubuulira, ayongera otumatiza oba okumatiza ensi ekituufu kyekiriwa. National Unity Platform yagula oba yasasula ekibiina kya Forum for Democratic Change kati kiri under NUP oba bigambo. Ekituufu ddala kyekirwa. Tukyali ku nsonga zino. Alex Waiswa Mufumbiro abitugamba. Alex. Kyenjagala understanding nze sisikiriza bannayuganda kwesigama ku Waiswa ng'omuntu. Bwe nzija wano ekyo nkyogera nze ngamba bannayuganda nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okwenunula. Nze ntambuza bubaka. Obuvunaanyizibwa bwange ntambuza bubaka. Kituufu. Wakati mu kuba nti ntiisibwa nja kutemulwa ntambuza buki bubaka. Kubanga simanyi wa gye bugenda kukoma na wa we bugenda kukolera. Ekyo kye ngamba bannayuganda nti tulina okuba nga ffenna tukkiriza nti ekimala tuyimuke ng'ensi tuginunule okuva mu mikono mweru. Okay? Nti olwaleero nga ntambuza obwo obubaka bwe mbunnyonnyola obulungi abantu ne bansiima ng'omuntu, nze ekinesiimisa kiba kimu nti obubaka nabwo omuntu abunnyonnyose bulungi obw'okwenunula. However, kinkakatako ng'omuntu okumanya ensonga ezinnwanya ze ziriwa. Nange ng'omuntu okuandastandinga bwe zibanga ensonga ezinnwanya yetumbo yangu ezo nsonga ntono era mba nsobola okugenda. Naye ffe b'owulira b'ogamba kati ye ffe be baasasulira nga batutta abantu ne basirika emyaka 3. Boogezesa nti tekisoboka muffe era mulimu abatendewalirwa. Kyogamba gwemerwa nga tomuwulira. Ensimbi ezajja mu mwezi ogwo gwa 10 mu 2020 admission yesooka yagwa 10.
2020 ezo ensimbi ezajja COVID-19 ensimbi ezajja nga ne nomination eza president Kyagulanyi ensi temanyi oba anabeera nominated oba nedda naye nga bano bali mu kugabana okulaba nti attibwa nga gwe bawadde sente yagenda okutta ate kakati bano bagabana kusirika ku ki kubanga mu kalulu Kyagulanyi yawona okuttibwa emirundi emeka yamalirako mu bulletproof nabo bakalimu tiimu yeyo ate nga batya wipolo lo lubanga monopole yelibenge inimala mala wipolo katemba sajja bamujjamu engatto wano ng'agenda okwewandiisa kubanga baali n'atambuza ebigero kubanga baali bateeseteese okwabudactinga Kyagulanyi kubanga baali bateeseteese okwabudactinga Kyagulanyi bino ebintu birina pattern sajja atambuza ebigero essente zakozesebwa essente nalaba muliyati nga ina judde enfuufo azeetadde mujudde mu mutwe nkugambye gwe kati semujjo mu busabusa n'agenda okwewandiisa gwe mugati gwa bato mu busabusa kwa mugati gwa bata yayina ne evidence nti yalaba nga bayuza akaveera ka Bank of Uganda kyogamba tayawula Stanbic bakirizi na birala nkugambye oyo ebyesente abimanyi oba ali kitundu ku bo ojjamu kyazi enja kugamba wano ajja kutera nnyo kubeera wa mukulu busubu zino ensonga tetuzitwala nti za bulijjo NUP ebadde erumbwa n'amasasi ne banne baayo Honorable Salam Proscovia Musumba yagamba nti they cannot associate with a party that has been bought on the street uncultured kumbe the uncultured systems. That is why people were paid. Abantu bali basasuddwa okutukkakanya n'otuva olutumalamu amaanyi nti we cannot overwhelm the dictator and we overwhelmed him. Bwe tutunula eky'ensonga y'okukakanya buli muntu yenna olwaleero omugenzi Katolo Bwama yagenze okutuva ku maaso nga bagenda kubawa $1 billion nga bagenda kuwa bandi kuzanya group y'omugenzi Katolo Bwama muzanyo ceasefire yeguli gugenda kubeerayo abenyi nteekateeka weeri ceasefire over what? You are killing people, you are abducting people, you are stealing elections. But what is wrong with ceasing fire? You are presiding over a corrupt regime. Nga lwaki ogamba nti abantu bagenda kusisinga fire? Bwe kuba ng'omuzannyo gulimu message eyinza okuleeta okukakana kw'abantu. Nga kukakana kuki? Abantu tebanaba na kubumbu, abantu bakyabumbujja tebanaba kwaka. Nga ate bajja bali mu warm up. Because nkiriza gaana abantu bagenda kuyimuka. Gwe tosobola keera ku makya ne mugaa nti mwakwata sente over ezisobola okulabirira districts meka. Gomanyi sente meka district y'ejjinja zefuna. Nyinza basina figures ntuufu. Bano bafuna sente zisobola ngambe parish development model. Bano sente ze baatwala zisobola okukola amalwaliro. Ate ebyatuuka ku Kyagulanyi sente bazitwala n'ebyamutuukako ne bimutuukako nga tetumanyi. Yamalirako mu bulletproof vest. Aha, bana njaga tubeere serious nnyo. Oyo si wipolo. Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform agamba ono wipolo. Alex Waiswa Mufumbiro agezaako okutaanya nsonga nga bwe ziri mu ggwanga lya Uganda ku bigambibwa nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kyagulibwa ekibiina kya National Unity Platform era nti Kano Dr. Kizza Besigye ekibiina kino ye yakiguza Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bino bigambo bya Nandala Mafabi n'omukulu Patrick Oboya Amuriat. Ate nga yese Ibrahim Ssemujju Nganda, Kano Dr. Kizza Besigye, Lukwago n'abalala bagamba nti ekibiina kyabwe ekya Forum for Democratic Change kye balwanirira ebbanga eddene Nandala Mafabi ne Patrick Oboya Amuriat bakiguza Mwami Museveni abawa omudidi era kati bali ku musente bali mu kulya. Kale tujja tuddayo ne Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'atematema ensonga omusajja baamukuba wipolo awo ng'ali mu campaign munda nze Waiswa Alex Mufumbiro oyo wipolo ng'ali mu campaign munda tewali buswavu era abantu buswavu bwennyini
temusobola kubanga ku bulamu bw'abantu tugenda kudda wano. Eyo sijje mugenda. FDC gye sijje mugenda. Mukama Katonda atusaasire tugane kutuukayo naye obudde buli ku side yaffe. Ate ffe nkugambye the trust ffe tuli anchored ku maanyi g'abantu. Ate ffe bino byonna gwe osobodde okubiraba lw'amaanyi g'abantu. Nikambuuze kibuuzo. Lw'amaanyi gaki? Lw'amaanyi g'abantu nga bw'okingamba. Walaba kooti ng'eyambulwa. Kooti gye tuwa ekitiibwa. Supreme Court. Chief Justice Owinyiddolo ng'ayambulwa. Broad daylight ng'akutte ssemateeka gwe tumukwasiza okukuuma amulidde musumbusa. Broad daylight tosobola kukiwakana. Naye naawe oli office of the court. Ate Chief Justice gw'ogamba. Ate nze siri na officer wa kooti naye kooti ndiwo ekitiibwa naye ekisinga okubeera ekikulu. Kuba bw'oba munnamateeka mbanga kasante olina. Sirina practicing certificate. Hey, ekikulu kya byonna kyenjagala okugamba ekitukwatako nti amateeka bagakwata ne bagasamu ne barepinga the temple of justice. Nga bakutte a constitutional petition, a presidential petition. Buli omu n'alaba. Ne bagamba nti bawaiswa baguba ddalu. Era bye boogera biri disrespectful. Ne tukera ku makya omulamuzi yali akkiriziganyizza akatono minority ng'akkirizibwa mu mateeka nti si mwenna musalawo kyekimu. Omanye ebimuliko kati. Anti kyenkugamba anyigirizibwa lw'ekyo ekintu ekimu tenti bagijjawo ruling teyagiwa bajjako amasanyalaze naye bamuvunaana olw'okubanga yayina ensalawo endala ku y'abangi nga ne Victory bagiyina nga ne Victory bakola ki but they will punish the one because toli expected ekyokubiri ekisaaki Musoga. They have punished her to the latter kubanga abasoga tebagasa kyovola baboli yakedde ku makya n'agamba nti agenda Busoga olw'okubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi yagenda eri n'akola ebyamaanyi. Naye yagenze. Ani ate yagenze yakomye mpozi mu hoteli. Ati Obusoga tukyasobola kubasiriwaza. Kyabazinga waffe Gabula na Diop owokuna bwe yagamba nti ekiriwo tuyamba abasoga obwavu bungi. General Yoweri Kaguta Museveni yamugamba applying afuna omulimu aleete empapula ze z'obuyigiriza. Ate yo omulimu gwo ogumu guyamba abasoga bonna. Owulidde? Anti kyenkugamba bwe bw'obujoozi obubadde ku basoga nga balaba ne batuclassifying nga ntegerera kwana mwegi zisinagiweza g'okyazizza. Etukuze tubiwulira ate nga tubiraba. So kati bagamba tonagiweza kitegeeza ki? Naba omba okyaziza atategeera. Kati olwaleero anti bino bye bibadde ku busoga kuba nzize kuwa facts nakugamba nti ffe nga ndi ne ambassador Kezaala Baswale. Yes. General Yoweri Kaguta Museveni twakola painting the city bright kubanga Jinja we watandikira Busogwa. Namba nakulekawo. Kimanyi yakulekawo. Bw'oba omanyi Jinja twagiwandikangako nti what is the industrial town. Bwe kyali. Okay. Era nga buli mwana awaddamu wali nti Jinja. Kyajjangamu SST. Naye kakati eno kuva ku P4 paka ku P7. Bateekako ntungamu. Kakati ye Jinja abantu gye balina nga Jinja is the center of tourism nga teriiyo mukulembeze yenna ayinako ne vice president ow'amaanyi nga teriiyo baba bantu nga babalonze nga wabakusaaga naawe ngenda kutuukawo nga teriiyo muntu yenna ajja mu Uganda atagenda Jinja source of the Nile biki n'ebirala ejinja waliyo Masese bwe manjogera Masese ategeera ebyobukulembeze otegeera Kisumu Port otegeera Mwanza Port otegeera Bukoba ejinja wandibadde ekintu ekifaananika bwe kityo oba mwanyiga bunyiizi ne baji anti nkulaga ebyo byonna babikwata ne babiteeka ku ttaka okusobola okutadde Greater Busoga. The industries are gone. Mubadde ne speaker wa parliament. Mubadde ne speaker wa parliament. Naye omu gwe bayina nga bagamba nti gwe tuyinayo walaba bamusenza Lweyo. Bamusenza speaker na ba deputy myaka 10. Bamusenza Lweyo walaba bo babaddewo emeka. Era yalaga nti n'amaanyi yali tayina kubanga bwe yalagamba nti tusigale nga tulungamya naye gwe raba kubanga wotegerera nti baba tebakyabeetaaga gwe raba gwe bamusikiza. Gweoyinza okusikiza oyo gwe bamusikiza nga gweolina kampuni osobola ogisikiza oyo gwe bagiwa. Kava side eyo. Va mu bya side tetuli tribal. Tuli ku delivering of public service. Because those are the challenges of this country. Abantu abasobola okupresiding over which type of hospitals we have, which type of schools we have, which type of education system we have. Ongambo tanti in the 1960s
waina amasomero nga gaba ku acres 10 Lubiri eri kweka meka Lubiri esese eri kweka meka sina kabaka ina we yawa decimal 5 nti bazimbe w'essomero naye olwaleero bazimba ku ekaki bazimba ku bwenkanaki wali amasomero ga gavumenti ge bazimbyeyo banagali ku acres 5 kubanga their mind is no longer it is not kubanga kigamba nti essomero lina kuba ligazi kuliko ebisaawe kuliko ki kati gwe ng'okeera ku makya ng'okuta whisky ng'ogamba nti ogenda mayuge waffe kuwaayo ki mubbi abantu mubavuwaza ne kitaawo bwe yajja nammwe bwe mwagenda ne kitaawo bwe yajja yatugamba nti buno obwavu bwalabye tabubonangaku nammwe bwe mwagenda so obwavu bwatabonangaku nga iwe oli wa myaka 5 tukoboota nti tukwikiririzeemu anti ye yagamba tujja noono omulenzi ngobi taata we yagamba nti ku nteekateeka zonna zaataddewo okulaba ng'ajja abantu mu bwavu Busoga nebeera ng'ekyalina abaavu abenkanidde awo kibi nnyo kuba yagamba nti yali ataddewo enkola nnyingi ezijja abantu mu bwavu ze mwagana okwadoputinga kati bw'abalowooza nti twaloba ebya baaba lwaki alowooza nti ono omusadda mukulu bye tutalobe anti kati yoona omwana oba oli awo naye azze kulaba kyogamba abadde akulidde Kenya mu magye mulimu omusoga gwakuzza mu magye abadde ku front line mu magye ge mu front line mulimu gwakuziza mulimu jeno oba mbe yasoma n'abaaba ebusoga basiru kakati nga tusiibula mwabadde mwagala agende emayuga akola atya ewaffe ali pasona nanigurata titusobola kwika ekisooka musaadha mukulu abairewo tegudde bugwi ku nsi naye abadde ali bize kuki mu lutalo wa lwaki tosiibula nova mu lutalo olwawa abasoga ebyo babikoowa abasoga ebyo babikoowa era nenda okwebaza abasoga mwena kubanga oluvannyuma lw'okukyaza omudingu omubedde omunene waife his excellence mwatwala omusajja wa anti ne mumutwala ewammwe twavuba tiyenka twavuba Honorable Paulo Mwiru munafuya ebibiina ebirala majegere yali NRM Honorable majegere yali MP yes tulina Honorable Ntende kubanga ekibiina kiteeketeeke bukalamu so iwe oida kuveeyo so mwakoze omulimu gw'amaanyi oida kuveeyo n'obudubi bwo oli kujeeyo busoga oli kusaaga programu yaffe bwetyo bwegeze olunaku olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro ebigambo bye bwatyo bwabiwunzise bwatyo bwannyonnyodde ensonga ategeezezza nti NUP talina mukono nagumu mu kuba nti ekibiina kya Forum for Democratic Change kitaataagano bakiyugayuga agambye bali basasulwa nsimbi ku tyoboola Kyagulanyi kumusiba kumukola byambyoni era nti omulimu bawukoze bulungi ogwo kulaba nti nno batyoboola era balemesa ekibiina kya National Unity Platform nti kati bo bwe babalaba era nga babakenga vere kati ebyamaze okubalema era ensimbi zaabwe zibalakidde mulimu gwa batuma guganye kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne NUP tebabasobola. Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti abannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe buvunaanyizibwa bwa buli omu buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba nga eggwanga lyaffe Uganda tulinunula nga tulijja mu mikono egyabo abatafaayo eri nsi yaffe. Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti abanene abonna abali mu kibiina kya Forum for Democratic Change be baakulemberamu omulimu gw'okuvuma okuvola Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bo bulijjo beebuuza lwaki nga tebamanyi nsonga naye kati ensonga yavuddeyo nti baasasula omusimbi munene era nti ku nsimbi zino bazikwata n'ozikwata ezimu ne bazitwalira Kano Dr. Kiza Besigye. Ebigambo biwanvu Bwino mungi ali mu kuvaayo ku ntalo za Forum for Democratic Change National Unity Platform wamu n'ekibiina kya Democratic Party ko ne NRM. Alex Waiswa Mufumbiro agumiriza bannayuganda nti ekibiina kya National Unity Platform tekirina gye kiraga Mwai Museveni takisobola era tasobola kikwatako wadde okubaako kyakola era nti anywerere ku bibye byabadde akola Mwai Museveni oba na ba FDC babadde mikwano gye naye National Unity Platform kiyinza omubeerera ekizibu kubanga eno abaana buli kadde balabisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kaseera atera okulabisa kati nawo Mwai Museveni batalina lugendo batalina bagenda kusimbula kuva okulaba nga ekibiina kino gya National Unity Platform muna ekisaana bo nga kisaanyizibwawo obukodyo bwa Mwai Museveni obukambwe.
Ebigamba byogedde era ne bituuka ku bwongo bwa buli muntu nsuubira naawe obitegedde era kuba bibadde byennyonnyola bulungi. Tubanga obitegedde ate nga nange mbitegedde ati nno essaawa nange nsaba mbasibule nti tujja kuddamu tuwayi Omukama Katonda yekka gwe nsaba abankuumire nsobole okudda ate mbasange mweraba.